Bingi byogeddwa obulimba ebiwulirwa ssaako n'ebikwate ebiri ku nnyanja eno Bunyonyi. Empuku eŋŋundiivu, abantu ba Nakalanga, abakomazi nga bano bonna baabeeranga mu mpuku emanyiddwa nga Bukola. N'abamu ku kizinga kino eky'ebyafaayo. Mu myaka gya 1900 engero zitegeeza nti abaana ab'obuwala abaafunanga embuto nga tebannaba kufumbirwa baabatwalanga ku kizinga kino anti ng'ekibonerezo naye nga baagala bafiire eyo, oba osobola kale wuga odde ku lukalu. Wabula ng'ebbanga okutuuka ku lukalu lyali ate erina ingini kitwala essaawa nnamba n'ekitundu. Kitegeeza nti abaana bangi ab'obuwala baafiiranga ku kizinga kino era nga kino kyayambanga nnyo abaana okufuna empisa obuteemakulamakula ku myaka emito. For this venture, we basically receive quite a lot of number depending on the season. If it's a low season, roughly over 250 people. But high season, that is June, July, August, around over 1,000 people. So it depends, and every person wants to enjoy this. Whoever comes to visit Bunyonyi, he or she must go on this motorboat ride. So it's very interesting. Ku nnyanja eno obukakamu bw'amazzi awatali mayengo nga n'ebyennyanja be baana baliwo bye bisinga okwewuunyisa. Obulambuzi mu kifo kino bwettanirwa nnyo ate ng'okuwuga kye kimu ku bisinga okuleeta abalambuzi okusingira ddala ku bwato obutonotono ng'abasinga bajja ku kizinga nga bava mu bitundu by'e Kabaale, Kisolo n'awalala. Okujja wano ku kizinga weetaaga shillings za Uganda 10 kyokka. Kyokka nno mu kiseera kino tutuuka era twanirizibwa omuyambi waffe Kisto Innocent. Ono akola mu kitongole kya Bunyonyi Overland ng'alambuza abagenyi oluvannyuma lw'okukkiriziganya naye ku nsonga z'entambula yogayoga nga tuli ku lyato okugenda okussa ekikkoowe nga tuli ku kizinga. Mu masekkati g'ensozi z'Ekigezi ez'ekulunga musanga ennyanja eno Bunyonyi. Ennyanja eno ekwata ekifo kya kusatu ku nnyanja ezisinga okubeera empanvu ku ssemazinga wa Africa ne mu nsi yonna. Eweza obuwanvu wa mita 1,600 okukka wansi. Ekisinga okukwewuunyisa, abantu tebatera kugwa mu nnyanja eno. Naye era lwe kibaddewo mbugabeera maanyi g'abajjajja n'empewo z'ennyanja eno oba kale gamba n'ettamiiro. Okuwummula si kutuuka, na bwe tutyo tulina okudda eka. Tutandika ku lugendo olutuzza eka era nga kigenda kututwala essaawa 1.5. Bw'ogenda e Bulyambwa, anti naawe obimanyi, twatuukidde ku kijjiro ky'Ekigezi ekisinga okubeera ekiganzi. Anti obummonde bw'Ekigezi buli obukoleddwa mu ngeri y'eka. Ebirala kambireke kubanga munnange essaawa eno si yakulya. Kale nno okuviira ddala mu mwaka gwa 1997, Engineer Ivan Batuma ng'ono mutuuze w'ekitundu kinannyonnyola ebikwata ku nnyanja eno ebitonotono by'amanyi. Aha, luno olutabaalo sirubadde lwangu. Bingi tubirabye era ebirala tugenda kubikutuusaako olundi. Eyo y'ennyanja Bunyonyi, ekisinga okumanyika ku nnyanja eno obukkakkamu bw'amazzi. Tekuli mayengo n'empewo mpeweevu okuzaama. Omulundi omulala jangu tugende ffenna, anti eno onyumirwa bwoyiga. Wamma ennyanja Bunyonyi, ddala Bunyonyi.